celebrating 10 years of Uganda's only 5-star theatre, Theatre Labonita.
You're quite right. I'll check on you. Kusookera ddala tweyanza bannaffe ba Ebonies neera okutugolera omuzannyo omulungi bwe guti. Omuzannyo guno okukwata ku bulamu bwaffe obwa bulijjo. Basobola bajje balabe omuzannyo guno kubanga ebyokuyiga bingi n'ebyokusanyusa. Bannaffe bano tukkirize Katonda yabawa ekitone kyabwe okutusanyusa ng'ate batuyigiriza. Kale tubenyumirizaamu nnyo olw'okusanyusa buli mwaka ku mwaka ate ne balinyisa n'omutindo gwa katemba. Ndabye emizannyo gy'aba Ebonies egiwerako naye guno ate gukyasuseewo. Ebipya bye baleeta bingi, guyigiriza ebintu bingi, guteeka ku bunkenke, gukulaga obutemu obuli muno, obukuusa obuli mu ggwanga, obulyake, obubbi obuli mu professions ez'enjawulo, badokita, balooya, egamba gukulaga ebintu bingi, gukugirayo ddala society yaffe bwefaanana, ate ne guyigiriza butya bw'oyinza okwekuuma, butya bw'oyinza okukola ebintu mu mateeka, butya bw'oyinza okukwata emikwano mu nsi muno na buli kimu. Muzannyo munyuvu, fuba okulaba ng'olaba ku muzannyo Latavia. Oyinza okulira bulizi kigambo Latavia naye omaliriza okkiriza nti yes Latavia ye Latavia. Ndabye emizannyo gya Ebonies gyonna kino mbadde sikirabanga. Interesting, educating, entertaining. Ekintu kino kikuwa summary ya Uganda. Summary of the friends we trust. A summary of what we do and what we achieve. Mwebale. Senga polisi yaffe ebeera facilitated esobola okubanga ejjayo ekigambo kyennyini ekituufu. Twagala nnyo okwebaza Ebonies kubanga etuwadde inside ya polisi biki byesobola okukola. Shebadde nnungi nnyo era ndi musanyufu nnyo okubeera nti ndi omu ku abo ababaddewo ng'elaunchingibwa era nkubiriza abantu abo bonna abali eyo nti abamu kye bafaanana kungulu si kye bali munda. Omuntu osana n'ojja n'olaba sheeno eyigiriza ate ng'enyuma lw'ojja okumanya abantu emitima gyabwe ate era n'okubeera nti no ebeera eyigiriza eggwanga lino. Shebadde nnungi, sipiidi nnungi, okuzanya kulungi, okuyiiya kulungi, ne tension ne excitement byonna bwe mbiri.
ebikola omuzannyo omulungi. It's a wonderful production. Always mu buli industry, mu buli profession, mu buli kimu wabeerawo omuntu asetting a pace, and that is what the Ebonies does. Apape bupapi bw'atagulaba yenenyanga yeka. Banange Ebonies ensanyidde akanyumiddemu kalyaka. Bano abeefudde abasezi ate ne bajja nga tebafaanagana ate nga be bamu benyiiziza. Bane Ebonies muzannyira ebiriyo banange bane mukubye surprise naye nga binyumye amazima gali nti Ebonies yeriko teriyo ndala. Engeri kopolo gyatukyazeemu walayi kibadde kisufu. Ebadde nnungi nnyo, makula bukula, eyigiriza bingi ebino bannayuganda bye bayitamu. Show eno ebadde ya mutawana nnyo, by the way neewunyiza nnyo okulaba akantu kamu nti omuntu eyali omusawo ate oluvannyuma nnyo najja n'ayagala okutugumbula omuntu naye ate all in all kitulaze nti security eri tayal neki. For sure Ebonies mu abasinga batanajja ba guys Friday, Saturday, Sunday gye bali. Anyway tweyanziza. Omuzannyo gubadde mulungi guyigiriza ate nga Ebonies erina kyetulaze nti esobola kuzannya ekintu ekiri mu bantu eraga emitima gy'abantu. Tubeebazizza nnyo okubanga basomesa. It was amazing. It is good and I would ask everybody to come and watch it. It handles so many aspects of life, friendship, betrayal, the work of the police, how our hospitals are today. So if you haven't watched this play, please come and watch Latavia. Oh, very nice, very educative, very entertaining stage drama. Oh my God, it's so real. I have not seen this anywhere. So just calling upon all those people who have not yet come right here at Theatre Labonita that, oh my God, you're missing a lot. Oh, thank you so much.